Tutukidde ku kisaawe kya Mirambozi abadde bateekeddwa okulonda ababaka ba Paalamenti mu Nakawa East tusanze abavubuka bali mu kwesambira kapiira nga tewali kabonero konna kalaga nti wanaabaawo okulonda. Eno abalonzi abakedde babadde bakonkomadde nga tebamanyi kiki kiddako. Ne baba kalonze kiro batugambe tugende mu birala. Nali badde talisokola ku bantu balina register talisokola ku kya register. So now siraba kiriwo. Mu kitundu kino abantu babiri be babadde bavuganya ku kyobubaka bwa Paalamenti okuli Frederick Ruhindi kw'ossa ne David Kintu. Ku kitawuluze mutungo kunnya newankubadde abalondesa kw'ossa n'ebikozesebwa byatuuse mu budde abalonzi bo babadde bajja musoolesole. Ekyewuunyisa nno abalondesa baatuuse mu budde ku mulundi guno baakuumye obudde n'abalina okulondebwa baakuumye obudde kubanga ba agency baabwe babadde ku polling stations mu budde. Tukitegedde nga bwe wabaddewo obutakwatagana mu nteekateeka eyasooka okufulumizibwa ku budde obutuufu obw'okkubirako akalulu kano. Singa babadde bakyusiza mu gundi mu budde obwo baligambye ffe abeesimbyewo nti bannange obudde bwabadde musige twagambye essaawa 3 tuzongeddeyo bwe ziti lwa nsonga bweti ne bweti ne bazirambika wansi. Oluvannyuma okulonda kutandise nga buli agenda awalonderwa asooka kwekebera linnya lye. Kyokka abasinga abadde bazze okulonda beesanze ng'amannya gaabwe tegaliimu. Ne David Kintu abadde yeesimbyewo naye asangiddwa nga taliimu mu lukalala lw'abalonzi. Kintu ategeezezza nga bwe babaddewo okukyusakyusa enkalala z'abalonzi ng'abamu ku bantu baggibwako. Saawa zino babikoze mu mutungo oludda abakyusiza enkalala. Babizikira meeting tugamba sherifayo all from the chairperson owa NRM abakalondebwa the compromise by Honorable Ruhindi. The compromise tubagamba maze emyaka 10 nga siri deployed ndiyawo. Naye obukulembeze obwange buyite. It is a calling. It is out of conviction. It is not out of convenience. Okusavinga abantu. Ono ategeezezza nga bw'agenda okwesimbawo ku bwannamunigina mu kalulu ka bonna. Ndiwo byero yukukala kwendi. This nonsense must stop in NRM if NRM wants to prosper. Wetuli tuganye tubiganye biganye. Yo mu munisipaali y'Ekira mu bifo ebisinga okulonda tekujjumbiddwa. Ku kkanisa ya St. Luke e Kakajjo mu ggombolola y'Ebweyogerere Ekira wetutuukiddeyo nga tewali yadde akabonero akalaga nti wanaabeerawo okulonda. Yo ku Liberty waliwo abamu ku baagenti b'abeesimbyewo abasangiddwa nga balinda balonzi. Bintu byanyi bye tubadde tulaakinga naye kati ku budde buno bwe tulonda Kananula yagenda okusolovinga buli kimu ekyaffe ekyamukira mu municipality. Ono gwe bayita Tumwebaze Edison yasinga yagenda okukyusa kira ku ntikko era nze mbabukakasa Kananula talina byatugamba omwami ono yasinga. Ku kkanisa ya Zion Kigandaazi tusanze abalondesa bali mu kutegeka kifo bagenda okulondera. Ebyokwerinda nabyo bibadde binywezeddwa nga poliisi n'amagye biyiriddwa mu kitundu okukuuma emirembe. Embeera teyawukanye n'eyo ebadde ekireka main ngeno nayo abalonzi babadde bajja musoolesole. Obwedda era buli atuuka asooka kwekebera linnya lye mu lukalala lw'abalonzi. Olw'okuba nti lubadde lunaku lwa kukola batubuulidde nti bangi baasose ku mirimu gyabwe. Kati abamu bagaane bajja ku ssaawa 5 nga zinatera okutuuka okufumikkiriza. Abalala ne mobilization ebadde kale tebadde nnungi. Omuwendo gw'abalonzi mukyali mutono lwa nsonga abeesimbyewo tetubalaba tebannatuuka. Kulaba ttaana apo ino okubanga eri bweri abantu abasinga ku lwakola. Ekyokubiri abantu badde balowooza tunalonda ssaawa nnyine babadde wano ssaawa nga 3 naye kati bawulira ya ssaawa 5 ssaawa 4 kati abantu bagenda batawanyika mpolampola. Ekifo ky'omubaka akiikirira munisipaali y'Ekira kivuganyiziddwako abantu babiri okuli Daniel Kananura ne Edison Tumwebaze nga ye munnaabwe Arthur Bright ni Wagaba yasazeewo okuva mu lwokaano. Daniel Kananura omu ku bavuganyizza ategeezezza nga bwe babadde n'ensisinkano era bonna abavuganya ne basalawo okumulekera olwokaano ne baluvaamu. Bino Tumwebaze yabisambaze nti si bituufu. Sebo olwayo tuli wano olw'okuba nti abantu bafunye information emala nti bonna baavudde munenga presi ya NRM yawedde jjo era nemutawa n'opposite nga ffenna tukkiriziganyizza nga talina byabulira abantu byagenda kubakolera. Kati ze ne mbagamba
nze candidate omutuufu ayinza kukiikirira Kira municipality ayinza kujjako sseemujju ku tiketi ya NRM Kananula. We tukoledde emboozi eno ng'ebivudde mu kulonta bitwaliddwa ewa Kiso ku kitebe ky'ekibiina ku district ng'eno gye bigenda okugattirwa balyoke balangirire ebyenkomeredde.